first family yafunye ekyebbeeyi ndowooza omulundi ogusookedde ddala family okuvaamu bishop engeri gy'oli mwami Geoffrey Mayanja ndowooza bishop gwo n'okinnyinnyonnyola naye ndowooza nti bishop aba munnaddiini ku ddaala eddeneko bino bwe biba bigenda bwe biti mu maaso ye nga bishop ndaba ng'alina omulimu munene okutuuza famire ye gy'aba asooka okusumba eddemu omutima gw'obuntu kati first family ndowooza gemanyi geetaddemu ayisibwe mu mbeera gy'ayisibwamu olw'ekigendererwa kiri fe abatabimanyi nnyo tulabanga abaatuula ababiri mwami Joseph Kony ndowooza ne bakkaanya nti kati gwe genda mu nsiko nze ngenze mu bukulembeze kubanga ono era akwata obukulembeze olinga agenda nsiko kati then mwami Joseph Kony yali avunaana ki president yali tannakulemberako yadde emyaka 2 oba omwaka oba emyezi 6 okimanyi nti kikulowoozesa nti wayinza okuba nga waliwo empuliziganya n'enkolagana mugimu ku mirundi gye yajja mu kkooti ng'asibiddwa enjegere ku magulu n'empingu ku mikono nawulirako ebimu ku biga byaleekaanaga nti bannange sirina gwe ngenda kwogera ne nja kwogera na mwami Museveni yekka ekyokubiri ng'aleekaanirwago nti eno projekiti yammwe kati ndowooza bino mawulire gange eri munnayuganda munnange gumiikiriza omuyimbi bwe batazadde muyimbi musambi w'omupiira batazadde musambi wa mupiira dokita tatera kuzaala dokita dokita ye nga ataata aba ayagala omwana abire dokita ninga omwana tajja kuba ebyo nyini nsi tabitambuliza ku ntegeera yaffe ekikulu mu byonna bannayuganda tweteeketeke bannayuganda twetegekere enkyukakyuka yagalagaana enkyukakyuka ejja tugenda gigulawo nina okuba ku saazi ow'eggomba memba palamenti wa East teboogerwako bw'asitukanaga agenda kubanduka gwe tolina mikono mwami Museveni mu poliisi ya wangulu sijja kulya musaayi gw'abannayuganda ekyatutwala mu struggle kubeera ne Kyagulanyi kufiirira nsi yaffe gamba tojja kutuma muntu kuzikugirayo sijja kutuma muntu kuzinzigirayo atono byabakoma yategese kano yagenze muri kodi y'ensi yonna ekitusibye mu nnaku bwe butakkiriza mbututiitiira mu omuntu wonna ayogera amazima bajja kutta baffe batutte naffe tufiirire ensi yaffe gunjufu gwampa wabidde ate kumpa bannamateeka abo gwe gonvunaana ate onnondere bannamateeka in fact Mayanja ne bwe kibanga gwe chairman ku kyalo ewamu nafusobeza bye nasobeza ku chairman chairman anyimye omukisa gw'okufuna abampolereza abange yayagala okubampa nze mba ntaddewo omuziziko ba chairman kati ndowooza emiziziko bwe bagisa ku retired Kano baba gitadde wakyamwe emiziko giri ku side yaabwe bonga bo otherwise omuntu bamuleke kuba ddembe lye bannamateeka kibatebenkera nabo manyi amateeka gakole nga ffe tuwulize ebbali avunaana ne gwe bavunaana ffe tudde ebbali amateeka go gajja tubuulira kyekyokuzaako otherwise ndabanga amateeka agataataaganyiziddwa mu mbeera emuuba endala si Kano si retired Kano nti ataddewo emiziziko ekyo president ndowooza kyali kya mawulire kye mwali mwetaaga naye ng'ekituufu yakimanyi ekituufu akimanyi embeera eno eriwo essaawa zino nga buli omu of course abali mu byamateeka bawa ensonga zaabwe nga buli omu agamba nti ebintu bino tebiteekeddwa okutambula bwe biti bangi abaali ku pano wolereza retired Kano omusango baguddukamu nga balaba guvudde mu layini gye baasoma ne road mayor nyine ne ya withdrawing oluvannyuma lw'okukwatibwa naye tubalabyeko ba mwami Samuel Muyizi n'abalala ng'omusango aga nti bivudde mu layini yabyeki bye twasoma mu mateeka kati lika gavumenti ebivuge nga bweyagala kati eyo ndowooza era nagwo sirowooza nti muziziko retired Kano yagutaddewo nedda nno nga bannayuganda awamu nga ssemateeka pulezidenti ono aliko yennyini ye yali omusaale ku kubagibwa kwa ssemateeka gwe tulina kimu ku bitegeeza nti ono ssemateeka mwana we kuba ye yakulembera yali pulezidenti yakulemberamu enteekateeka yonna yalonda bamemba parliament by then yayitibwanga CA ne babaga ssemateeka yennyini pulezidenti tumusaba ssemateeka awe amuleke amuwe ekitiibwa amuleke akole kuba ndowooza buli kimu kinnyonnyolwa mu mbeera ennambike wewali ensonga essebo
Shei bw'olaba empisa Dr. Kizza Besigye gyayisiddwamu okuva lwe yali mu kkooti n'azirika bamuyodde bamututte na byonna ebikoleddwa n'abali mu kiro ekifaananga ye obiraba otya kubanga waliwo betulabye oba oli abaana n'emisango egya Nnagomola nga bayeekera nga badde bayeekera naye ng'oba oli awo tebayisibwa nga ate Dr. Kizza Besigye bw'ayisibwa kubanga ye era nga bwe twogeddeko nti kiteeberezebwa akyalina mu kkooti naye bw'olaba nti abagambibwa nti bayeekera bali bagenda ddala nga balina n'ebibinja by'abayeekera ebimanyiddwa obulungi ng'olaba nti bo tebayisiddwa ate mu mpisa baba baleetebwa mu kkooti ate ye Dr. Kizza Besigye gyayisiddwamu. Bw'obuuza ebifaanana bwe bityo nzijukiza ekibinja ky'abayeekera kyakulemberwanga omwami Joseph Kony kyasinziira Mambuka era Uganda twaliko ku bunkenke ng'okugenda Mambuka emmoroka zisooka ne zikuŋŋaana ne ziwerera ddala ne muwerekerwako obukuumi bw'eggye ly'eggwanga okubasomosa yalinga paaka mwami Joseph Kony gye yali azinzeeko mmoroka nnyingi ezaayokebwanga ze yayokyanga mwami Joseph Kony basi nnyingi n'ebisigadde kati eggwanga lyaliko ku bunkenke ku muyeekero ono yalina ekibiina bakiyitanga LRA Lord Resistance Army. Nnyinanze ebibuuzo bingi ku kibinja kino. Ekisooka bw'otunuulira entandikwa yaakyo okugenda mu nsiko tekyalinda pulezidenti ono okukulemberako kiseera kiryoke kifune ensonga ku kinaasinziira okugenda mu nsiko wabula ffe abatabimanyi nnyo tulabanga abaatuula ababiri mwami Joseph Kony ndowooza ne bakkaanya nti kati gwe genda mu nsiko nze ngenze mu bukulembeze kubanga ono yali akwata obukulembeze olinga agenda nsiko kati then mwami Joseph Kony yali avunaana ki pulezidenti yali tannakulemberako yadde emyaka 2 oba omwaka oba emyezi 6 okimanyi nti kikulowoozesa nti wayinza okuba nga waliwo empuliziganya n'enkolagana nga kino kyali kigenderere kuba omuvunaana kyatannakulemberako ebbanga liri awo kiki ekikututte mu nsiko nga mwami Museveni ekyamutwala mu nsiko kaali kalulu ak'emyaka gy'ekinaana akabbibwa kaali kawanguddwa mwami Semwogerere pulezidenti yina alabanga kino tajja kigumiikiriza eggwanga lyetaaga kununulwa era naayingira ensiko ensonga yali ewulikika ye mwami Joseph Kony bw'onoonya ensonga yeyamuyingiza mu nsiko nzibu yakuzuula ekyokubiri bw'oba wagenda mu nsiko sirowooza nti Mayanja bakuzaala mukono gwe era ogenda mukono ewammwe gye bakuzaala ku biki byoma otandikireyo obuyeekera obutandikira ate wammwe ko mwami Kony nzaalwa ya Mambuka abantu bo gwe boyinza okwagaliza embeera y'obuyeekera na biki byomanye biyinza okuvaamu bino byonna bindeetera ebibuuzo bingi nga nze ku mwami Kony nga ye ne gurupu ye ya LRA naddala nga n'olwayo tetumanyi kikyaliko kiringa zifu ddiru yaggwa nga mwami Kony kyatuuka kiserenga nti akati kiwedde bamusako kibaluwa kibakuntumye kuti yensi yonna ngera bamwe babakwata kuba ku badumizi be babakwata erinnya nzikikarako lya mwami Ongwen bamukwata tetumanyi bigenda mu maaso yadduza gavumenti nga bannayuganda kuba eggwanga litegeeza bannayuganda bwe twogera ku Uganda twogera ku bannayuganda ng'ekyamazima waliwo ebintu nga buli munnayuganda alina okubimanya bw'aba ayagala okubimanya byo bibeerewo oli aleka ebimanya kuba ye atayagadde kumanya n'endooza bino byetaaga binnyonnyolwa ensi bannayuganda abaagala okubitegeera babitegeere abataagala basigaleyo mu butaagala kubimanya nakubitegeera nga bo nga be basazeewo otherwise programu ya mwami Kony n'ekibaluwa kyabakuntumye n'abamu ku baduumizi baabakwatibwa wandibadde ndowooza embeera ebagoberera kuba bingi bye weebuuza ne bisigala awo bw'owulirira effujjo mwami Joseph Kony yakola ku bantu be omwali okubasalako emimwa Mayanja nsaba nsige ekifaananyi nga gwe Mayanja wasazeewo yeekerere mu nsiko z'emukono ab'emukono omuli ab'eŋŋanda zo bw'oyinza okusalako emimwa basaleko obutuuliro obawambu abawala batuuseko gw'obulisa maanyi obarepinge abantu bo gy'ozaalwa mwami Joseph Kony ono akyantawaanya nze ng'omutonde really kyova olaba nyina akayimba kenzijukira ndooza gwe tewakawulirako mwali mukyali bato ke kaliwa owekitiibwa pulezidenti yakyalako Mambuka eyo yakyala ggulu
oba bali baana ba ssomero akayimba kali kaga Ndia Museveni we are happy to receive you here in Gulu. Ne? Education is poor nebirala. Ne byonna bawunze kanga banganda bati all the same we are happy. Simanyi kayimba kano waje kayinza kuva nani yakatendeka mbutufu kali mu message erago okwemulugunya n'obutali bumativu kubiki bambi bye bali bayisibwamu. Tusanyuso kulaba neyete mutusanyuso kulaba tuli basanyufu nnyo ne batekamu byokwemulugunya. We have no more virgin in Gulu. Ne all the same we are happy. Kati simanyi yatendeka oluyimba luno yali wabuvunanyizibwa nnyo ate n'abaluyimba in fact nga bo batunulira n'amaziga gayinza okuyunguka gwenga oba oli awayinamu omutima gw'eggwanga so ntandikidde ku LRA ekibinja ekyakulemberwanga mwami Joseph Kony n'effujjo lyonna eryakolwa bw'ogatta ne Dr. Kano retired Kano sirowooza nti obusungu bumuteereddwako obusungu bwateekebwa ku mwami Kony amanya gamuteereddwako sigeggo ekyokubiri bwe ndowooza ku kibinja ekyokubiri kyayitibwanga ADF Allied Democratic Forces ekyakulemberwanga owekitiibwa Jamiru Mukulu kino simanyi we nkitandikira naye omuno omwami ndoza mwaka gwali gwa 2015 bamukwatira TZ mugimu ku mirundi gye yajja mu kooti ng'asibiddwa enjegere ku magulu n'empingu ku mikono nawulirako ebimu ku biga byaleekaanaga nti bannange sina gwe ngenda kwogera ne nja kwogera na mwami Museveni yekka ekyokubiri ng'aleekanirwago nti eno projekiti yammwe projekiti eno yammwe byasigala bimpawalira mu matu talina muntu yenna gwayagala kwogera nayo okujjako President Museveni era nti eno project yammwe nze yali ategeeza kimu ekyo simanyi nkakasa bulungi nnyo abasiikuula omutimbagano ganamawuli basobola gazuula nga mwami Jamiru Mukulu aleekanira waggulu nga tali ready kwogera na muntu yenna ku nsonga zino okujjako President ekyokubiri ng'alaga nti project eno ya ADF project yaabwe ye bamuvunaana ki botunulira ebiriwo n'ebigambo ebyo ebya mwami Jamiru Mukulu empisibwa gyayisibwamu ne Kanulo njagadde olwontuuka wazze nti ono yali muyeekera eyatuzuuzumbya emyaka abantu ne bafa ng'ekigendererwa ki gavumenti kugimaamulako kyeruuza nti okumaamulako gavumenti mwalimu ekigendererwa ky'okutta pulezidenti kitegeeza nti ono ye ekigendererwa kyeyakissa ne mu nkola okusinga Dr. retired Kano Dr. Kizza Besigye bano bombi babayina bayina retired Kano ne Jamiru Mukulu atamanyiddwa atatera kulabikako mu kooti ndwawo mulaba tatera kulabikako mu kooti simanyi oba bwalabikako era bannamulire babagobayo simanyi naye byewuunyisa kati empisibwa gyayisibwamu ye nga Jamiru Mukulu neya retired Kano simanyi gwe bobola bumuyeekera yaliwa ku bano ku bombi okusinza ku mpisibwa gye bayisibwamu olabanga Dr. retired Kano ye muyeekera azifu oli ye talina nnyo buzibu nga n'ensonga nnyingi mu layini eyo nti ADF ffe ng'abasiraamu kyatufuukira ekizibu ekigezo akabinja bakateeka ku basiraamu so nga kyendooza nti kaali ka musiraamu oba oli awo ate nga naye bawulira ebigambo bye biri byekoonedde ku bitwalabako ku mawulire zikwe amawulire gaali ga ssaawa 4 bwe mbaseerabidde gaali ga kiro ng'aleekanira waggulu okulaga nti eno projekiti erina bannyini ate bannyini be bamuvunaana ababuza kiki bamuvunaana kitegeeza akabinja bakajja ku musiraamu ne kafuka k'abasiraamu bonna kati netunga gye basooka okukussaako kwa ADF Seka Jamiru Mukulu ffe ku saidi yaffe y'abamaseeka ensomesa ye tekkiririza mu demokrasi kati neewuunya ate ye okukulemberamu ekibiina kya Allied Democratic Forces nga takkiririza mu demokrasi yensomesa ye abali bamuliddeko ng'asomesa y'obusiraamu obubwe alaga nga tebukkiririza ye ensoma gyabusomamu ne gyabumanyimu takkiririza mu demokrasi kati ajja atya akulemberemu Allied Democratic Forces
ekyokubiri alliance eno kibere allied ya alliance yali wakati wani nani bani ya allyinga nabo forces zaali mmeka kati ebibuuzo bingi nga ADF eno eringa yateekebwawo ku lw'abasiraamu bo naffe batusootingirawo LRA eteekebwawo ku lw'abali nabo babasootingirawo LRA bw'otunuulira ekigambo Lord Resistance Army mwami Kony oba yali mukatuliki konko stonch simanyi naye kirimu olayini y'obunnaddiini Lord era ne sapuli abali bamulabyeko teyateŋŋananga nayo okulaga nti naye ali mu layini ya ddiini alina ndowooza eddiini gye yalaba nga yeesaana okufuga eggwanga simanyi yo ddiini yakosebwa lwaki biina kino nga basiraamu bwe tukoseddwa na ADF bo mu nnyingi zitegeddwa mu kibuga muno zajja zitegebwa emirundi mingi nga baga nti abo ba ADF zetutawulirangako ggulu na mambuka nga mwami Kony naye aziteze ne bayoola abantu abaali awo ku lwa bbomu ezo oluvannyuma juuza ne kizuuka nga bbomu zino abaali emabega waazo ate baali mu bitongole byakwerinda era waliwo abakwate bajenoza abakwate nga be baali emabega wa bbomu zino zaali nfoojinge kati abaana abayoolebwa kati tumanyi twawula tutya bbomu ezaali genuine n'enteeketeeke n'empanga obupanzi kuba mbakakasa bangi mbasiraamu be baayoolwanga ku buli bbomu yabalukanga ez'erugogo bayisiraamu kuba yali ADF yogera ku kansanga yali kansanga ni ffe basiraamu na buli kize kiba waliwo emunyonyo ate oba n'amasasi gennyini agazeka kubwa abantu ab'enjawulo era ADF era abasiraamu ne bayoolwa bbomu zino tuzaawule tutya ezaali enteeketeeke nga zaali z'abanene mu magye n'eza ADF zennyini bino nno ne bitutanula nga bannayuganda bakwatibwako gavumenti bino tebyetaaga kunnyonnyola buli kimu kidde mu layini yakyo omuvuna tetulina gwe tuwolereza tetusobola kuwolereza muzi wa musango yenna ffe mu busiraamu tetukkiririza mu kuyiwa musaayi gwa muntu yenna mu mbeera yabwemage tetukkiririza mu kuyiwa musaayi gwa muntu yenna mu mbeera yakulangibwa bwemage gwe tekikwewunyisanga ne General Katumba abali bamwegezamu okumutta era bwe batunulira balinga bataano bonna basiraamu kati olwo bwe batuliratinga ku ADF yabadde emabega wa kino nga balina kunoonya basiraamu ndabanga awaliwo ebitagatta naddala ku saidi yaffe ng'abasiraamu baliwo abavunaaniddwa ku lwa LRA bavunaanwe ku lw'ekitongole ekyo nga nakyo kirina byekikoze oba kyo kyabiviiramu ddala so ebibuuzo bingi ansantono bye tutamanyi ani gwe tuba tubibuuza ani ayinza okutuyambako atunnyonnyole naddala ffe ng'abasiraamu emitima gye tukkakkane nti ADF ddala ADF nga yo si kitongole kirina kakwate ku gavumenti si projekiti ya gavumenti era tekyatagetinga tekyagenderera ku nafu ya basiraamu n'ebirala bingi so kyabadde kibuuzo kyo ku mpisibwa retired Kano gyayisibwamu n'abamanyiddwa nga byo si bya bujulizi kuba owekitiibwa Jamiru Mukulu tibya kunoonya bujulizi nti kunoonya bujulizi bumuluma nitwetaagayo mu America ajja mulumirizi ate nga naye tumwinako amaanyi byandibalansingiddwa ne tulaba obwenkanya wakati w'empisibwa mwami owekitiibwa retired Kano gyayisiddwamu n'empisibwa nga ne oba oliawo ne mwami Jamiru Mukulu naye yeetaaga obwenkanya yeetaaga obwenkanya kuba emyaka gyamaze mu nkomyo bwe mbaserabedde yakwatibwa 2015 oba gy'emyaka giri mu 10 n'okusoba so yeetaaga obwenkanya bawuze musango gumusinga oba guwangula asalirwe okusinga okusirikirwa obusirikirwa oba nga waliwo bye mutaagala tutegeere nga kyali kituufu nga bwe yabyogera nti eno project yammwe ananyamba nnyo anabanziriza amawulire gano ensaagirage kuba bive ku nze ng'omuntu kuba nkakasa abaagala basaali omu Jamiru Mukulu mukamwake ng'alaga obutali bwa nnannyini bwa projekiti ya ADF era ng'alambika bani bannyiniyo n'okubabuuza kiki bamuvunaananga ye n'okutulaga nti simwetegefu akwogera na muntu yenna okuggyako His Excellency yeka ku nsonga ezo kinaatutebenkeza emitima oba oliawo bino bwe binaavayo ne birambikibwa tho bannayuganda
buvunaanyizibwa bwo okuwangala nga toyagala kumanya ddembe lyo buvunaanyizibwa bwo okuwangala nga toyagala kumanya kati naffe tuleke naffe buvunaanyizibwa bwaffe ffe kyetuwulira manyi nti bino waliwo atuvunanga nti yali asomesa bulungi yali ku ddiini kati yayingira ebyobufuzi kyoyita ebyobufuzi mba sikitegedde ggwe ayinza okulowooza bwotyo era okyawula otya n'okusomesa eddiini nga tuli mu ggwanga eritugatta ffenna lino eggwanga si ly'abasiraamu si ly'abatali ggwanga lya ffenna si ly'abaganda si ly'abaki ggwanga lya ffenna amawanga gonna ebikoseza ow'omumambuka nze ndooza nga munnayuganda nange binkwatako kuba munnayuganda munnange mwami Joseph Kony ne byabakola ndabira ddala nga mayanja tasobola bikola mukono tasobola kusalako bantu bomimwa abaana abawala nobatusako ogw'obuliisa amaanyi n'owamba bowambi olwampaka bagende bakwegatteko saakiwulira mwami Museveni nga saabayeekera saabalwanyi simanyi ebyo gye yabikola nti balina nabo gye basalirangako abantu emimwa sikiwulirangako mu bikolwa byabwe nga bakyali mu buyeekera bwabwe tetwabawulirako mu kureepinga kale bawulirwako mu mbeera y'engalo empanvu batutenteza wano batutemmerera abali nabo babitwala naawe obeeyimirira olw'okunoonya ak'okulya kyali kitegerekeka ate era mwami Museveni naye gyava si gyakolera obuyeekera lwaki ono mwami Kony ye abukolera waabwe era akole ne bino byonna mu butuufu Mayanja oli musajja Muganda Geoffrey Mayanja tosobola kusanga mu Lugwala yadde gye wakoledde obuyeekera n'omusalako mimu kati munnansi gw'olwanirira okununula gw'ogenda okukulembera oyagala kukulembera batalina mimwa bingi so nsasira nnyikize ebibuuzo bingi ansantono mwami Joseph Kony ne erara kibiina ky'obuyeekera ewange ebitagatta biwererako ddala bwe nzijako ADF era ebitagatte ku saidi yange bingi kati ate bwe ntunuulira retired Kano n'embeera gy'ayisibwamu nejjamiri mukulu yakwatibwa nga yo obuyeekera bwe bwali misana ttuku n'empisibwa gy'ayisibwamu ebitagatte newange bisigala bingi naye nga munnayuganda akwatibwako nkubiriza bannayuganda ffenna tubeere bagumiikiriza abatukulembera nga bakulemberwamu ekitiibwa His Excellency General Yoweri Museveni lino eggwanga mwe muli kulembera ffe nga bannayuganda ekirooto kyaffe si ffenna kufuuka bapulezidenti kuba tekisoboka eggwanga lino 40 years down the road bw'oba olwaleero okyakola nguudo twebuuza bulijjo kyokola bwe ziba enguudo zeetaaga kukola mu myaka 40 ng'etteeka bwe liyita juzi awo bakayisa trade order ne bakosa abantu okimanyi nti kati abantu baakomawo we baabayeera luli we badda baakomawo kati kwali kutereeza kyekyo ekyali kyetagisa akaseera wakosa be wakosa ng'olinga ayina omulamwa kumba ate tewali kubanga wakosa luli baakomawo ate ngoma zo bonoonera ssente zaabwe kati wayonoona zaaki ekyo ekigendererwa kyo kyali ki so bwaba nga oli kigendererwa nga ddala kyakulumirirwa ggwanga kirambikibwe era kiteekebweteekebwe munnansajjibwe ku kkubo ng'ategekeddwa waawo agenda okudda ekkubo likuumibwe nga kkuba ebbanga lyonna so si kiseera yogera ku by'okuzimba ebizimbe by'abantu ne bimenyebwa ebyo ne bisirikira awo kaliko akaseera mu Ndeeba walinze nyinawo mu Ndeeba ntera okuwangalirawo ko buli lwakubiri n'olwokusatu bagoba abantu ku leerwe nga bagenda kukola leerwe byali biseera bya Jennifer Musisi nakati ennyumba z'abantu zamenyebwa businesses ne zitaataaganyizibwa buli kimu leerwe egenda kuzimbibwa n'ebisigadde ne bikomaawo tax ziganyegenya zive ku makubo olwaleero kye tuliko leero kitandise naye ganyegenya tuwebuze nti yo ganyegenya yazze etya okufuka ganyegenya of course bakati simanyi oba ne ku lw'ennakawuka ziganyegenya bazigobyeko yogera ku Natete Busega kilomita zijja singa 2 emyaka 7 bazikola 7 years nga bakola Natete Busega nakati tewaggwanga kati babiva nako tewali kigenda mu maaso ganyegenya nga mulwanyisiza okumujja ku kkubo nezitali ziganyegenyera neze bakanise
tezigenda kuweza mwezi ng'ovuga ku nnakawuka nga tennaddamu kufukaganyegenya. Prime Minister yatusabye n'agamba nti omwezi guno tetuguddamu tuyonja olw'omukaaga, naye yasabye ffe abantu ba bulijjo abalina emmotoka ey'okusomba kasasiro tuzitwale zisombe kasasiro. Amakampuni ag'obwannannyini n'abantu ab'obwannannyini abalina ebimoloka ebisobola kasasiro muyambe gavumenti. Bino nno enteekateeka bali bagireeta naye bali tebagize bulungi, kati mubayambeko. tweyanziza nnyo omutima gw'eggwanga naye oba ekyo nakyo tunatambula nakyo bbanga ki kuba nga bwe nkusuniddeko emabega eri enkola ya gavumenti ekintu bakipikira weeks 2 omwezi gumu. Ndowooza oba bayakuse bukusi kati njala bwe muddamu ndowooza nafuna ebyokukola ebirala kati bino bisigala awo. Otherwise bwe tuddayo ku trade order bikyali nga bwe twayagala bitambule ekyamazima nedda buli kimu kyaddayo dda nga bwe kyali ng'abantu tumaze obbonoonera emaali yaabwe n'ebintu byabwe. Bw'ojja ku bino ebyakasasiro n'ebisigadde tewerabira nti nze gwogamba okuyola kasasiro nze gwagobye ku kkubo. Kati omutima gw'eggwanga olwoba ogunzimbamu buzimbi ongobye wali ku northern waliwo bamenya emyaka 15-20 ongobyewo tompadde option tompadde alternative. Kati nze gwoga nti nveeyo nzije nnyonje ekibuga mutima ngujjawa n'ebirala bingi tetwagala kibuga kikyavu. Era ffenna tuvunaanyizibwa ku buyonjo bw'ekibuga kyaffe okuvira ddala ku ffe ng'omuntu wawo osula wawo okolera ndooza buli muntu bw'anaba wa buvunaanyizibwa ekibuga tusobola okiyonja nga tuyamba ku gavumenti okutwalizaawo naye gavumenti esookerooze ku muntu wa bulijjo nga ye. Kuba ow'ekitiibwa Prime Minister Ssaaba Minisita Mukyala Nabbanja ebifo ebyo binene babituddemu ku lwa muntu ono owa wansi. Kati nga tetunnamu kakati kako tuyamba kasasiro yalyaki omuntu wa bulijjo yalyaki asulawo era asula atya omwana wasoma bw'aba asoma asomera wa omuntu ono bw'anaalowoozebwako ekyamazima kino ogenda kwogera ekigambo ekyo omuntu ajje akubuze nti obadde oyagala tukole tutya tutandikira wa obuvunaanyizibwa bw'oyina taata awaka nga mwami Mayanja Geoffrey bw'akola obuvunaanyizibwa bwe awaka buli kyayogera kirina kukolebwa ne bw'aba ateeseza buteesa ku sayidi y'abaawakaawe ng'atutte obuvunaanyizibwa bwe bakiwulira nga kiragiro. Mu layini eyo gavumenti tennalowooza ku muntu nga Munnayuganda nga ye. Nalaba Ssaaba Minisita yennyini ku mwana eyali ayayaana ne maama we mu kkubo namulabako mu kamwa ke nga yabalabanga bazannyi ba firimu. Yagamba nti kafirimu kamwe kakutteyo. Kati bw'ovaayo oyo omukyalo mugamba akuyambeko ku kasasiro simanyi kiki oba oyagala nga ye omuntu akole. Ndowooza waliwo ebintu olw'olumu nga ne bwe bakyowulira waliwo ebintu nga mu butuufu tekisaana kwogera kuba Ssaaba Minisita bw'ovaayo ku mwana ayayaana ne maama we ng'awo okusula mumenyeewo binoga nti kafirimu kakunyumidde era kakutteyo ndaba omutima ogutalumirirwa Munnayuganda era ogutaagala ggwanga. N'endowooza nti kyali buvunaanyizibwa bwa Ssaaba Minisita okunoonya famire eno. Waakiri ebigambo bya kafirimu babyeyogerere nga bba abakazanyi. Ensi emanyi ekituufu bwe kaba nga ddala kaali kafirimu zaani ate ye Ssaaba Minisita okudaala mu mbeera etali yavunaanyizibwa. So ekyokuyonja tujja kuyonja nga bwe babyagala naye ekituufu gavumenti tennakola buvunaanyizibwa bwayo kuba Nnayuganda beekulembera agogo ge mazima. Bwe liba eddagala mu malwaliro teri ate nga mu stores gyeriri era nga lituuka ne likaddiwa nga lyetaaga kwokya omulwadde alyagala afa likaddiyidde livundidde mu sitowa buwumbi na buwumbi okulyokya ndabanga waliwo ekitagatta. Shehi nagenda ku medical store ey'ekajjansi ey'empya omukulu netumubuuza n'atulaga n'atulambuza nga buli ddagala lyonna eryetaagisa gye liri era n'atugamba nti buli ddagala eryetaagisa tulitwala mu malwaliro ga gavumenti Mulago wa yonna mu district era balina n'atulaga nga balina ne app tekinologiya alondole emmotoka ezo okuva lwesimbudde ku medical store paka lwetukaje bagisindise era nebatukola eddagala nga byonna babirondoola. Kati ne tubuuza ate mu malwaliro nga teririyo libulirawa n'agamba nange simanyi.
kati then bwaba tamanyi ani amanyi kati manyira gomanyi goyina okumanya kyendowooza nti bino still eddagala litekwa kubungira libulira mu gavumenti liri mu gavumenti era mwe libulira because kati gwe mayanja eddagala simanyi oyinza nakulitandikira mulayini eyo omuntu ajjanjabwe omwana wasome nze nno mbimu ku byendowooza nti biyinza okuzza ebyobulamu n'ebyenjigiriza mu nteeko singa buli mukozi wa gavumenti akakatikibwako lwampa kati ketukuwadde omulimu gwa gavumenti olina kujjanjabirwa mu ddwaliro lya gavumenti n'abaana bo ndabira ddala ng'eddagala ligenda kubaayo n'okusoma ketukuwadde omulimu ng'oli mukozi wa gavumenti abaana bo balina kusomera mu masomero ga gavumenti nkakasa bulungi nnyo mwami balamu ne bwaba tagenze gy'agenze yennyini RDC tagenda kukkiriza basomesa bebulankanya ku mwana we ne RC3 nga naye n'omwana wa ne RCC nga kitegeeza nti bwe tuyingira essomero ng'abazadde RCC ayinamu omwana RDC ayinamu RC3 ayinamu kansala abaana bamwe basomera of course eri essomero omwana tasobola kusomera mu muti omwana wa kansala tayinza kusomera mu muti nga kansala ya omwana wa chairman RC5 asomere mu muti so bimukundoza ku kiragiro abantu emirimu gya gavumenti bajeyayanirira we bali kitegeeza nti omuntu agenda kukola kyakola ng'akola kike ku lw'omwana we ku lw'obujjanjabi obubwe ne mukyala we n'abaana be eddagala lijja kubaayo ku lw'ebyenjigiriza by'omwana we abasomesa agenda balondola era tuba tujja funa abasomesa abalungi naffe bamayanjo tufuniremu awo tinawe ogenda okutwalayo omwana wo ng'asoma na mwana wa RCC gwe tojja kuleekaana nnyo na musomesa atasomesezza olw'omukulembeze ono atukwasaganyiriza omulimu ogwo ku lw'omwana we otherwise bwe baba abakungu mu gavumenti ate be balina amasomero agaabwe ebyenjigiriza bikyadobonkana bwe baba abakungu mu gavumenti be balina amalwaliro agaabwe eddagala likyabula gavumenti ekizibu kya nze nganza omuntu si gavumenti kukyuka tho ekituufu kyandibadde kya gavumenti kukyusa si gavumenti kukyuka obula gavumenti kukyusa naye ekyamazima 40 years down the road nakyo tutuuka ekiseera ne tulaba nga tekyakyusa kuba naye kukulaga nti tekyakyusa buli kimu ekikozesa maanyi tekyayagala kumanya nze mu buwangazi bwange bwonna kana akalulu ke twakavaamu ke kalulu k'ensoose okulabako n'okuwulira obuwulizi ng'eyafunye obululu obutono yawangudde sikiwulirangako ate sikirabangako kakabirika nakakiyamanya kakagwa nako kennyini era nkakisa emisango egyawabiddwa gye mitono kugyasirikiddwa olinakitabula nga tisigenda kufa bulamu bwange buli mumatigga yadde nze nawangudde kamdeko omusajja awangule egyo gye gisinga obungi ninga olwo gavumenti mu buyinza ebeekola ki bwe kaba naako okusimba mu mugongo owa electoral commission asobola okubala abantu abo NRM natuka ku 13 nagenda ku 81 ngawo wonna alaba bingi gavumenti yandikyusizza n'ekyamazima abantu bangi baweddemu essuubi ng'ekyokukyusa kirabika tekisobola nga yeetaaga kukyuka olwo gwe bangambye nti yabala mukasirise yabala mukasirise nga tayatula bwe yamaliriza bwati ne yeetula zonna n'azibala ate n'alangirira obutono nti yawangudde kuba ye wa movement ye NRM ndabanga bino tebina gye bitutwala omulala yazirika ate nga anatira okubala n'azirika awo electoral commission ne bamuyola awo naye bano okugira bwe okuwulira nti ate yalangiridde ono ow'obutono yali alina kuzirika yalangirira mu ambulance nga bamutwala ye Uganda gye mutukubiriza ku lw'omukaaga olusembayo mu mwezi tuyonje gavumenti mwandisoose ne mufuna ebikutiya bimotoka bya kasasiro ne musooka mwejja mwe ne mweyonja mwe kennyini kuviira ddala ku mukulembeze w'eggwanga mutima gwe gwetaaga kuyonja President Museveni mutima gwetaaga kuyonja mutima gubeere muyonjo na bonna bakulembera nabo bwe banaabeera abayonjo b'emitima kigenda naffe kutuyonja emitima abamu bagamba nti ye talina buzibu naye bano bakola nabo ebyo bamukoze obubi mbiwulira akola nani bano bakola naye oba ye yakola ne bano ani akola nani
mayanja ni mikutujo gwe toyina buzibu naye bali bokola nabo balina obuzibu bigatta ku mukutu ogugwo gwe toyina buzibu naye be balina obuzibu bigatta waliwo bitatambula bulungi ku mikutu gyo naye mbu gwe toyina buzibu bali bokola nabo nga gwe bawandiika be balina obuzibu era nze mbagamba tukole kino tugenda wano tugenda kola naye nga gwe toyina buzibu ani afuulingani kituufu ensibuko y'obuzibu erina kubanga eva ku mutwe n'eryoka ebunaawo sigadde otherwise gwe baba tolina buzibu ne bali baba tebalina buzibu era bagamba bali okuba n'obuzibu buba bulina we buva kyenyanja okuvunda kisookera ku mutwe ekyo kigambo kyo kati simanyi mutwe ekyo gwavunze ate nga ddala gogwa tubyogerere mu mbeera efaanana nga bwefaanana naye nze mbakakasa ntudde mu maaso gammwe owekitiibwa eyatutonda tatambuliza bulamu bwaffe ku ntegeera yaffe tatambuliza bulamu bwaffe ku ntegeka yaffe ku ntegeka ye yagalagaana gavumenti erina okukyuka ne bwe bannungi etya erina okukyuka naddala nga si bwakabaka gavumenti kebera ennungi etya erina okukyuka kati ate bwe twogera ku mbi mmwe abavuka muga nti ago mateeka mateeka eba eteekeddwa gavumenti kebera ennungi etya erina okukyuka kati basebo ne bannyabo naddala batukulembera mmanyi nti mmwe mumanyi nti muli balungi bazibu gavumenti erina okukyuka waliwo n'enjogera egamba nti gavumenti eri mu buyinza erina okufuuka okulaba ng'ebunyweza obutagitwala obwo bwe buvunaanyizibwa bwayo naye tesobola bunyweza butavaako nedda ekyo ate gwe wakirabawo era mbakakasa kiseera kijja nga gavumenti eno si eri mu buyinza ekiseera kyakutuuka nga gavumenti eno si eri mu buyinza nensaba basse baali mu gavumenti olwaleero lowooza ku kaseera nga siggwe simmwe muli mu buyinza lowooza ku kaseera nga siggwe oli mu buyinza of the two gavumenti eyinza okuba nga esigadde yeerimu nga gwe toli bamwami giri baati Bukenya nkakasa kyalina ekifo mu gavumenti muwabuzi wa president naye era ekifo kyeyalina nekyalina si byebimu bwe njogera ku mwami Edward Kiwanuka Sekandi yali right honorable speaker najja kuba vice president simanyi bakati atula ku lukiiko ki abadde speaker Anita Amongo abadde speaker right honorable Anita Amongo tetuweza myezi 6 nga si speaker kati wenna atudde wootudde nze ndowooza baba kulagira ebitajja oba alekulidde asinga baki ekiragiro bijja kujja naye ndowooza alekulidde asinga naliko ne munnamagye omu twasinkana tuwano mu kibuga bamuyita mwami David Kibirango weewammwe mukono oba simanyi ddala kwali naye mubimu ku byanyumiza nga nti ekyamazima amagye natandika nago era nga limu nye ranka yange yo yagongobala yaziŋŋama we yasibiraawo yaziŋŋamiraawo naga nti mbimu ku binkosezza biragiro ebinnemeredde okuteeka mu nkola olw'abakama bange kuba nze bwe bantuma nkole kino nga nti addayo n'ayambala bulungi no yeteekateeka n'akomawo eri amulagidde nga nti nsaba bise mu buwandiike osayininge n'okusayininga nze ngende enkole kyekyokka ne bagaana gwe kyoŋŋamba okukola sinagaana kise mu buwandiike osayininge nze ngende nteeke mu nkola n'aba mubi nnyo kyenjagadde wano nti omukozi wenna omukungu mu gavumenti akulagira kyakulagidde awandiike yennyini ateekeko omukono gwe ne sitampu bw'aba takisobola tokikola enkyajjukira nti abasinga teweerabira mukyala Nabbanja asula waffe wali Kavule ate simanyi oba byakwatagana bitya ebigere bitono nnyo ng'otuuse ku kitebe ky'abavubuka bano kakati nkakasa bulungi nnyo nti ne mu kuvaako okwera awo wennyini wogenda okusigala kati kafirimu keyayita kafirimu era ebigere 3 bino oba oli wali ku ttaawo
omuntu ono wa wansi go wangala naye nga ye neighbor we kikomera kyo ebweru wakyo waliwo abapangisa abawangalirawo ndowooza abantu bo mwovudde oli nnyo otuuke waggulu era nga bw'onoova waggulu ogenda kukomawe n'omufe tutunuleko ewala naddala bakola mu gavumenti gye noddamulira n'ebiragiro biyita naye eddamulira nga bamulagidde byagenda okukola bikolera ate mu Buganda bawandiike bo nga abakulagidde n'okusayininga basayininge kitegeeza nti kino kyoba ogenda okukola siggwe wabula oba oli abaakoze biragiro byabwe ebijjudde. nyina myaka oba giwere 10 simanyi amagye galumba olubiri lw'omusinga nga gakulembeddwamu ekitiibwa yali mwami Erweru n'akola bye baamulagira naye okimanyi nti paka nakati kino tekigenda kuva ku linnya lye ku ffujja eryakolwa ku bukulembeze bwe lw'enzuruuru abantu ne batirimbulwa olutirimbulwa tetuwagira bumenyi bw'amateeka naye omuntu ono asaana akwatibwe nga muntu era omumenyi w'amateeka akwatibwe mu mbeera y'amateeka gennyini amateeka gennyini mannyonnyofu gamukwate gamuvuge ng'amateeka mutendera ku mutendera nga tetuyingidde muffe ng'abantu otherwise kati mwami Erweru gye byawunzikira nawulira oba n'amagye kati yawummula kati najja nnyo ku social media okwo ng'akola dduyiro nagenda okuwulira baamugamba ni kumukutu gummula vaako ndamukutikayo mbu okola dduyiro okola waki nga mulujjudde ku butambi nawe takyalabika nkakasa ayina ekyalo gy'abeera n'ebbala lye liri ebbala liri kwono tofuluma n'amabala mu gavumenti waakiri alekulidde asinga bigabo byandibadde bingi kuba ekyamazima ffenna Uganda etegeeza bannayuganda nga tetulinayo bannayuganda basoolobye ku bannaabwe nti bo bwe bannannyini Uganda bw'oyogera ku kigambo national NRM kitandika na national NUP national olowooza definition y'ekigambo national tuyinza kidescribinga tutya bw'onookinoonya munda national kitegeeza bantu ne bwe ba gavumenti eri mu buyinza ng'ekibiina ye national resistance movement national nga kitegeeza abantu ng'ate movement ate si y'abantu then wabaawo ebyetaagisa okutereeza waliwo ebyetaagisa okukyusa gavumenti buli muntu asobola okulowooza ebintu nga bwabirowooza mayanja osobola okulowooza nti guno omukutu gwo bw'onoogukoowa ogwe mutabani wo naye akwatemu gwe osobola obirowooza bw'otyo naye tubabuuza nti nga mukolera maka gammwe famire yo yekulaba oba nga abantu be babalaba bantu kati abantu baba badde balaba ggwe nga mayanja ne content wo olowooza ne mutabani ono yagenda alina content gwoyina gwe osobola obirowooza nga bw'obirowooza tewali buzibu naye Katonda tatambuliza bulamu bwaffe ku ntegeera yaffe yadde entegeka zaffe kyenjagala mu kino timayanja ng'otuweereza beera wampisa tukulabeko nga omulimu gwaggwawo mu mbeera ekwaniriza era ekkiriza okubeera naawe dhaani okwogera nga bw'oyagala okweyisa nga bw'oyagala mulimu gugwewo weesibire mu nnyumba bebuze yalagawa nti abeeramu mu nnyumba omwoba eggwanga yalifuluma tukwagaliza kubeera naffe kuba buno obukulembeze bwa kiseera ate era bukusanze naffe kati busaana ne we bunaagendera bukuleke naffe kabeere pulezidenti nga ye mu mbeeremu oba endala asobola okuva mu nsi nga nange bwensobola okuva mu nsi naye tewerabira nti abaana baffe enneeyisayo mayanja enjama egenda kukosa n'abaana bo abe baana b'amayanja ekyamazima n'omuvubuka agenda okuwasa mu baana bo bw'ategeera nti oyo omwana gwagenda okuwasa muwala w'amayanja wekanga tamuwasizza yekuba ye mwana mayanja oli yakola bw'atu yakola bw'ati ngenda kuwasa muwala wa General
nze ne bwe mbadde ngenda kubawerekera bwe munga gye tulaga sigenda ne kati bambi ng'omwana talina kyamanyi kyenjaga ti ku kino nti abaana bosobola okuleka nga obakosezza n'abazzukulu bo ate era nga bosobola okuleka nga obagasizza nyina omukyala mukwano gwange yawandiika ekitabo bamuyita mukyala Namujju yakiyita Your Life Your Legacy. Your life, your legacy. Your life, your legacy. Obulamu bwo gwe mukululo gwo. Kati omukululo gwo guno gusobola okunywesa omwana wo otuzzi n'omuzzukulu n'omuzzukulu oba okuwangaalira ku kyennyume. President ow'ekitiibwa ku saidi yo Uganda ogikoledde birungi ntoko gwe nga ggwe n'abakuli okumpi bwe mubiraba naye ekituufu simanyi obaddala ekituufu kyekyo olwabwe byetaaga okutereeza. Neebaza ono omuwala eyatuse ku ddala ly'obwa bishopu gwe ndowooza nti oba ye yabembeekereza bazadde be bajje beetonde ekkololo lwe beetondera Obuganda yadde era nakyo ndowooza ate teyabayamba kwetonda kuno kuva ku mitima wabula nalaba ng'eyabawandiikira script gye baasomanga obusomi nga tekiva ku mutima. Ndowooza bwe kuba kwetonda okuba bannayuganda okwawamu kulina kuba ku president nga ye kubitatambudde bulungi ekyamazima nze nga nze bwe mba kubyogera misana minzaani yeekubidde kubitatambudde bulungi naddala ate ku saidi yaffe abasiraamu simanyi na kumanya saagala kubiyingiramu neffe ate newaffe kiri waasi ku mulembe gwa General His Excellency President wa Uganda ffe newaffe kyasusse bususi ffe twakoseddwa ekisusse ng'abasiraamu ate nga tukyakosebwa naddala olw'ebbala eryatuteekebwako erya ADF nti ne bino byenjogera era bwe bangattagatta basobola okugaa nti oyo abyogera kuba wa ADF neweebuuza nti bingi mu nsaasire tuliyimiriremu kaawo mwami Mayanja okoone ku kyokoonako bannayuganda nga tumaliriza nga nva muzidalo we mutabani wange Mayanja Geoffrey bannayuganda naddala bawangalire bunaayira oyinza okuba nga oli muwagizi wa gavumenti ogutali musango era eddembe lyo naye ndowooza tusooke tumanye waawe tuli tumanye waawe tuli nze ndi musomesa wa ddiini ku saidi yaffe ey'obusiraamu ne bwe bampita ku mukolo nga audience gye nnyina 95% si basiraamu message yaawe eteekwa okwawukana n'ey'omuzikiti olw'abantu bendimu kati nze ndowooza nti okusinza ku bantu boolimu obwetaavu bw'okolesa obuwagizi bwo buyinza okukuleetera obuzibu oli mu bantu abaakosebwa abantu abali mu biwundu abantu abali ku mawanga wakati mu kunyigirizibwa nga ekyamazima teyandyagadde kuwangalira mu bulamu bwalimu okuggyako olw'ebitatambula bulungi mu gavumenti kati ate gwe gy'owagirira mu kunninaana gyowaana ate ng'ogenza ogiwaana nga wano nyinawo ko kutwanyi onkema siwagira bakozi bafujjo yadde n'eddakiika n'emu naye n'okuprovokinga okukyokooza ate nakyo si kya buvunaanyizibwa Mayanja muwalawo omukulu myaka 13 14 ne Katooke emyaka 7 bw'okalaba kamusosonkereza nga ate ekyamazima ekyokulabirako yalina bye yasobezza muwalawo mu myaka 15 n'omubonereza wakati mu maziga agakaaba nga ak'emyaka 7 bwe kamuyeeya bwe kamuyimbirira tolaba nga kaba kakoze ensobi ey'amaanyi olw'embeera ono gy'alimu teyeetaaga bino ali mu bulumi n'okubonerezebwa gwe Mayanja bw'ojjanga omuzadde bano bagamba ki onenya ono gwe wakubye kuba ekyamazima weekanga obusungu bwa bino byonna muwala ono yabonerezeddwa weekanga bumalidde kwona omuto olw'okumuyeeya okumuyimbirira kati kyekifaananyi kyendaba ekyabawagizi ba gavumenti ebunaayira bano balina obulumi bwabwe bwe bayitamu ate oli wano oyimbirira mu mbeera yakuwaana kuba kati ekyamazima ono omwana abonerezeddwa taata kyabakozewo irusi yinza obutaba nsobi ng'omwana yabadde mukyamu naye kati ono omwana omuto okudda wano okuwaana taata nga bwakyojja ono taata aba amuwaana mu butuufu obulya nga ye mutuufu naye mu kiseera mwamuwaanira nze nga ndi mu bulumi ekyamazima siina we nnyinza kufunira kasanyu konna kukkaanya naye
yadde okusirika obusirisi okumuleka abawagizi tuwagize buvunaanyizibwa saidi zombi naawe ali mu bulumi akoseddwa n'ebisigadde ono munnayuganda munno mukazi wattu musajja wattu bw'obanoonyereza nno nabo tebalina nnyo kyamaanyi kye bafuna mu buwagizi bwabwe kuba okumutulugunya kwaffe tekumutwegatsaako tekimusika kutwegattako nti olwokuba tumutulugunyiza nnyo kati ajja kutwegattako tekina okigattira asigale nga munnayuganda munnaffe bino one day one time naye aligwa mu katego k'abasajja era alifundikira kuba nkakasa era tulabyeko abamu ng'avayo n'agamba mwansuubiza bino kakati katumuwe obudde tetutumutulugunya naye alituuka ekiseera nakkaanya naffe ng'agenze mu ddwaliro ne bifaanana ng'ebyaffe bwe bifaanana. Waliwo omu munnamawulire yanyumya emboozi nga tumaliriza kulonda kwali kuwedde n'agamba nti baamuyita ne bamugamba waliwo kasente kano sooka kati bakalango obwana amawulwaliro amalungi amasomero amalungi na biki nakuba akalango bani gavumenti ya Mwai Museveni gavumenti nekoze bulungi nnyo amalwaliro ddagala gyeriri ezimbe riri kakati twali twakava mu tumbimaliriza kulonda kuwedde awo mutabani we yali anawo akola ku katale mutabani w'omunnamawulire oyo n'agenda ne bafuna ne mune mu butakkaanya ne balwana kwakanangu muvubuka amenyesa okugulu bamunye ku kugulu ne bamutwala mu ddwaliro e Mulago gali mu taata we yawaananga bamutwala e Mulago nga bagiragira gulu bakutemeku nga bakutema naye agamba nti singa basawo bali balina obukugu singa batekayo niya yaabwe yonna okulaba nga bamujjanjaba obulungi okugulu kuno tekwali temeddwako naye kwatemwako mangu awo tumutema okugulu ne bakutemako gemalwali gwe yawaana juzi wali kati naga nejjusa sente nabufuna nina wana amalwaliro kati omwana we ogulu bakutemako nga tekwali temeddwako bano tubawe budde munnayuganda munnaffe mwongere ebiseera duli boolwo n'agwa ku kibambulira oba oli ate ekisukkane ku by'omanyi ggwe alitwegattako tuleke kutulugunya baganda baffe bannyinaffe mikwano gyaffe one day one time ng'embeera eze mu nteeko bebagenda okuba tugenda kusigala nga tuli bannayuganda so totulugunya muntu yenna tomutulugunya kutuuka kumulemesa mulimu yadde naawe ate mu butuufu wagirira mu mutima gwo gw'okyokooza alina amaziga ku mutima gw'okyokooza alina amaziga ku mutima nyina bakamumenyera akayumba nyina bakamujja we yali akolera n'ebisigadde ate oli wano oyogera bingi mu mbeera ya provokinga nenno ndooza n'olumu bambi bakola bino ndooza gavumenti esobola okumulaba ng'omuwagizi ebeeko kyemujuna kati era still gavumenti gulooza ng'oggyeko ffe bye twogerako amalwaliro amasomero enguudo twogere ku by'obusuubuzi okimanyi nti nyina mikwano gyange basuubuzi ab'enjawulo naye omusuubuzi empisibwa gy'ayisibwamu alinga mulabe wa ggwanga lino leeta emaali eyingire e Uganda obanga ayingiriza ebyokulwanyisa embeere kuteekebwako kaweefube wa kusigaza bya bugagga byo nokiryalinga omusolo ennakawa nofundikira nga waliwo emmotoka ezijja zigoberera nga tobalaga mpapula zikiryalinze ne bakkiriza still ng'olina okuguddamu n'omaliriza abo ng'olina n'abalala bojja okusanga osasudde omusolo omaliriza okkiryalinga emmali yo ng'olina kutambula ng'omagamaga ng'emmali olinga byenzibe naye nga buli kimu okikoze emmali kugituusa mu sitoowa lutalo lwennyini eyange gye neesuubulidde nga n'omusolo ngusasudde so abasuubuzi so nga nze ndowooza nti wano mu Uganda bw'eba nte gavumenti gyekama teriyo nte egiwa matanga musuubuzi gye ndowooza nti yandibadde olulabirirwa nga ne lwalemereddwa ekyamazima tumusonyiwa ne lwalemereddwa tumuteere emmali agenda atunda aleete sente zaffe ez'omusolo kasita tutegedde waakolera tutuuke ne waasula tumanye nti bw'atubula waakolera gy'asula tumanyiiwo tufuna bamweyimirira mu mikwano gye nti just in case bwakola obuyaaye mayanja go gwe tutwala kuba nkakasa nti balina obukulembeze bwabwe obusobola okubeeyimirira nti embeera gyalimu okusinga emaali y'abasuubuzi emala omwaka ennakawa neetuka ekiseera neeyitako
nga yeetaaga kwokya ekikonyisa ndi banoonya gwe mayanja nnyini yo tuwe sente zigenda okugyokya. Gavumenti waliwo ebintu nga byetaaga okudda engulu n'okutereeza n'okwetereeza yadde bingi tubyogera naye bikwasa ennaku nti General Muhoozi ffe gwe tulowooza nti oba oliawo ye pulezidenti addako naye neeyisa ye tennabeerayo pulezidenti addako entegera ye yeesobola okuba nga ya pulezidenti addako naye neeyisa ye naddala eno mu bantu si ya pulezidenti addako. Otherwise omukwano okufaayo ku baani b'osuubira okukulembera tetunnakulabako. Bw'abanga mwami Lukwago ayisiddwa mu byayisiddwamu kwoyo alowooza nti yagenda otukulembera simanyi kifaananyi kya mukulembeze olwo gwoba otusiigira gwe twolekedde okusinziira ku nkola ye. Kano Besigye n'abaana bangi abali mu makomera bano bawayiswa yogera ku ba Edi Mutwe yogera ku ba Kivumbi yogera ku bonna abasibe b'ebyobufuzi be bamu ku bogenda okukulembera ekyamazima nga bw'onookinoonyereza kumpi mulimu age bracket y'emu. Ogenda tukulembera otya then bw'ebanga eno yenkulembera ndabanga ate kiyinza okubeera ekyennyuma ekya kikyolowooza kwandooza ffe ogenda okukulembera ogenda tukulemberera ku mugudumu gwa mmundu ogenda tukulemberera ku bunkenke na kutya eryo liba ggwanga n'ebisigadde nze nno ndowooza bannayuganda tetugwa mu ssuubi buli Katonda kyategeka kirina kubanga bwe yakitegeka tabitegekera ku ntegera y'abantu. Musambi w'omupiira tatera kuzaala musambi wa mupiira. Simanyi oba olinayo omusambi w'omupiira gw'omanyi nga mukulu Bazidani yogera ku ba David Beckham nga mutabani agukyanga n'okwenkana ye bagezezzaako ba Ronaldo mutabani wa Gusame naye otuna ensamba y'omwana nga si ye ataata. Bwe tujja wano Bebe Kulu muyimbi mutabani we namutani bamuta Hendrik Sali naye okuyimba agezezzaako n'ebyagaano ba Alpha n'abasindika mipiira endongo zaaliwo awaka goloza ye kitaabu kusereza afunye mu kuyimba yogera ne ku mwami Kyagulanyi muyimbi mulungi nnyo mbaana tolaba yakiina kati ndooza bino mawulire gange eri munnayuganda munnange gumiikiriza omuyimbi bwe batazadde muyimbi musambi w'omupiira batazadde musambi wa mupiira dokita tatera kuzaala dokita ye nga ataata aba ayagala omwana abire dokita ninga omwana tajja kuba ebyo nnyini nsi tabitambuliza ku ntegeera yaffe ekikulu mu byonna bannayuganda tweteeketeke bannayuganda twetegekera enkyukakyuka yagalagaana enkyukakyuka ejja va mu kuneneŋŋana teri asobola kulemesa nkyukakyuka bwebesazewo okujja abamu tejja tusanga si kusalawo yejja because si yeesalawo enkyukakyuka lwakuba abasinga tugirengerera wala naye enkyukakyuka eri kuffe kennyini mayanja emyaka 10 emabega si bwobadde ofaanana bwe kiri eyo nkyukakyuka emyaka 10 obadde mwana ewa kitaawo kati gwe taata eyo nkyukakyuka kateri wala enkyukakyuka bwe kuba kujja emaze okwambala efuluma kati tugyetegekere sayidi ebbiri abali mu buyinza tweteeketeeke okudda ebbali kisoboka bulungi nnyo pulezidenti ono okumulabako nga si pulezidenti nga mulamu nga teri amukutteko yadde kisobokera ddala bulungi nnyo nga ne be yali alowooza okubeera abakulembeze nga si bakulembeze. Mayanja mu famire yo ani yakulowooza nti gwe onooba mayanja ono kyendowooza nti naawe keweerowoozaako ogenda kubeera mayanja ono mwami Kyagulanyi era beewuunya bwewuunya mwami Kyagulanyi ne byali teyeerowoozaako si kitaawe si nnyina nti agenda kubeera ebyo bino biranga nkyukakyuka kati abantu tusiba babwereera agogo ge mazima toyinayo kkomera lyogenda kumaliramu bannayuganda bonna nga ne bwe libaayo ekyamazima tosobola bakulembererayo abantu naddala betugalidde olw'ebyobufuzi ng'emisango gyakunoonyereza tubate naddala nga muyina obuyinza osobola okutunuulira Wayiswa osobola okutunuulira Edi Mutwe osobola okutunuulira bonna ng'osobola omulondola okuva gy'akolera ne gy'atambulira yonna ng'omuyina wano kisoboka bulungi nnyo so please tolina kyofunamu muno bw'abeera mu maziga tekikukuumira mu buyinza ngera n'okubeera kwebweru bwe kitakujja mu buyinza kubanga
abawagizi b'ekibiina ki National Unity Platform abangi bali mu Uganda obungi bwabwe butujje mu buyinza kati bwe beegattibwako bali abasibe olwo ne tuva mu buyinza so obuyinza yabubaleetamu ayina obubajjamu yagalagaana yensonga lwaki n'emyaka gye mulimu gyejo byonna bitegeeza nkyukakyuka kati tosobola block bw'owala n'amayanja nga g'osubiramu okujja mu buyinza oba obisulise obuyinza amateeka bulina okukyuka yagalagaana nkyogerako olwaleero nga yatutonda kitegese bwiki ejja of course teri muntu nga kunsagenda kubako lubeerera tewali tekisoboka so buli lunaku lutegeeza kuva mu nsi buli lunaku lutegeeza nkyukakyuka entambula y'obudde ye speedi y'enkyukakyuka n'olw'ensonga eyo tweteeketeeke saidi zombi abatali mu buyinza tweteeketeeke okujja mu buyinza enneeyisaayo kikulu enneeyisaayo gwe ng'agenda okujja mu buyinza ebigambo byo bali boboggolera ate oluusi bogenda okukulembera kati please abali mu buyinza bennyini bogenda okukulembera kuba bigenda kukyuka badde eno gwodde wali lwakuba nsaba nnyo naddala abakutte omumuli ku ludda oluvuganya tubeeko bye twetegereza ne bye tuyiga gavumenti eno mu kujja mu buyinza nayo mbirowoozo byayo kwali kununula bannayuganda gwe gwali omulamu omukulu kwali kununula ggwanga kyova olaba bajjaganya olunaku olw'26 Juuni rather January lwe baawamba obuyinza lwe balowooza nti lwe lunaku lwe banunula Uganda lwamenunula ebirowoozo byabwe byonna kwali kununula munnayuganda kwali kununula ggwanga era ne bannayuganda baali basanyufu nnyo ng'eggwanga lyabwe linunuddwa kuttibwa kwali kungi okutamanyiddwako mayitire okubuzibwawo kw'abantu okuggalirwa okutaliiko nsonga yonna unwarranted detention without trial nga tebirimu kuwoza kati bwe baba baali balowooza nti bagenda tununula mu byaliwo bye twogerako ng'ate bennyini bino byagala kusukka ku byaliwo sinabyagala kusukka because it's worse kisukka ku byaliwo kyokka ate bano balaba buli kimu kiri bulungi nze nno okutya kwange ne kubeera oba okuwabula kwange Sadiya yenna alowooza nti ya Uganda yeetaaga kununulwa twandiyigidde ku bano bano abasajja mu kujja mu buyinza bino bye tuli olwaleero zimu kuzaali programu zizaabwe oba byakyukira wakati awo ebiriwo essaawa zino yali nteekateeka yaabwe oba byakyukira mu kkubaawo bwe tujja tugoberera entambula zaabwe tusobola okuzuula bwabwe byakyukira naffe ne twetegekerawo si kulwanga ziteeka okuba nga sizali enteekateeka zaabwe kubanga ndabyeko ebiseera bingi nnyo emirundi egy'enjawulo nga General Tafira agamba ebikolebwa si bye twalwanirira kitegeeza nti byabakyukako byabakyankalanako wano n'endabula we nali ku ludda oluvuganya gavumenti alowooza nti eggwanga lyetaaga kununula nga bano bwe balowooza luli entambula yaabwe esaanidde ebeerereso gy'oli ku sayidi yo webuze nti ebintu by'abano bwe tujja tubagoberera byakyukira wano kyekyabikyusa ffe kye twetaaga nakyo tukyetegekere that is nga tuzze mu buyinza ffe tugenda kukuuma tutya omulamwa gw'okununula eggwanga lyaffe tugutambulireko ekiseera ekimala era ekigere so bwe tutayigire ku bano ekyamazima naffe buyinza okukeera ku macyanga gwe twalowooza nti mayanja akulembeddemu okununula nga mayanja ate era still ensi gwekaaba nga bangi babuziddwawo nga mayanja ali mu buyinza eyatusuubiza nti eggwanga alinunula ekyamazima ebigambo bya Pulezidenti Museveni nga tannajja mu buyinza byali biwoomereranga mu bisigwanjuki ebyaleetera banno okumukkiririzaamu abakulembere bamulaba ng'omwami Kintu Musoke waali musajja mugonvugonvu ne naye nina muzukulu ejjuzi naliko naye era tulina we twali nanga nti ekyamazima jjajja takkiriza nti bino bikolwa musajja gwe baali naye ku mutima gwe baalaba ayina mu biseera biri batuuka okukanya nti alina okutukulembera bamwami Otafiire yogera ku mwami Jack Sabit namulabyeko nga bye bannyonnyola balabira ddala nga bino tetwabyogerako kufaanana bwe biti ekyamazima ne bamwami Maama Mbabazi basirise busiriseeyo munda
naye bwe baba bakuzza Lutambi mabega tebyaliwo ebiti nti bye bakkaanyaako. So bano nga bwe tuboogerako kiri kwasa ennaku okera ku makya nga twogera ku bamwami Ssennyonyi, kiri kwasa ennaku okera ku makya nga mwami Rubongoya yalina safe house, kiri kabi abantu amazigo okera ku makya nga mwami Kyagulanyi yatagambikako nga yalina gwatulugunya gyatulugunyiza nga yatufukidde ekyambika. Bino bigenda kuva ku butayiga. So nsaba tuli ku ludda luvuganya gano gemanya gemmenye kuba olwaleero boolyawo ge gakutebendera naye mbakakasa kisoboka okuba nga president agenda okulembera eggwanga limu 2029 nga mmanya gano taliimu kisoboka nga n'ensita yamulowoozaako. Naye tugoberere ebintu bino bana basajja byabatawaanako nga tonnabanenya nakubambalira nnyo. Sooka otambule nabo okuvira ddala mu kugenda mu nsiko. Akalulu k'ekinana kawedde bayingidde ensiko babadde 27. Katonda basaasidde obuyinza babufunye batambudde bulungi. Yadde bwe bawakuzzaayo Lutambi ekyamazima bingi ebirumira byozuula olwaleero nga byali biseera nga ffe essanyu lyali lingi ffe abamu twali tukyali bato. Ne gavumenti eno bwe kwata obuyinza mbimu ku byatandikirako kwali kukyusa ssente. Simanyi oba wali muzaale. Nali siri muzaale. Myaka gya 86 kwali kukyusa ssente. Ne batugamba mbigambo byempulira kuba nange myaka gyali gikyali. Bwatwalangayo omutwalo bakuwangayo 13,000 oba akakadde wakomyangayo siringi 7. Omukakadde akalamba miliyoni bakuwa mu 7. Kwali kuwanyisa ssente. Mbiseera ebyo abantu kye batamanya nti baali bakunyaguludde emitwalo 99,300. Baali bakunyaguludde emitwalo 99,300. Bingi bw'ojja otambula nabyo bikwewuunyisa. Manya nze nalabako ennyama ng'egula siringi 1,800 kiro. Kiro nga siringi 1,800. Nkoledde meat packers ng'ennyama ogisuubula bagisuubuza 22,200. Ku bbucya ng'oggirirako 2,500. Olwaliro eri musere mmeka? Mitwalo 2 kitundu awamu. Tugiyita enkulaakulana oba waliwo kitatambula bulungi ekyetaaga okutereeza n'ebirala bingi. So nsaba bannabyabufuzi naddala ku ludda oluvuganya tudde tunoonyereze byonna ebitegeeza gavumenti eri mu buyinza, entambula yaayo yonna okutuuka olwaleero tubeeko byetuwandiika wansi. Tutebereza nti bwe tujja mu buyinza kituyambe biki bye tulina okwekwatako bye tuyigidde ku bali na biki bye tuteekwa okwewala era mu mbeera eyize ku gavumenti eri mu buyinza. Tweyanzizza nnyo tweyanzeege ebigambo byebyo sina kyenyiza kwongererezaako awo ebyolwaleero. Sheikh Kitigwe mbadde naye Mayanja Geoffrey yenze Sheikh tukwebaza lwakadde kutufiisirizaayo nate okwogeramuko nawe ssebo. Naffe tweyanzizza nnyo ku lwa bannayuganda bannaffe. Ekyamazima nze nzaaliddwa mu Uganda, nzaaliddwa Bwayiise, nkulidde mu Bwayiise, kitange azaaliddwa mu Bwayiise n'akulira mu Bwayiise, muzeeyi afiiridde mu Bwayiise, jjajja ng'aziikiddwa Wambogo wali. Amuzaala yaziikibwa Wambogo awo ng'ogenda ku kyambuka ku Peak Hill. Kati kyenjagala wano nti ekituufu nze tetulina ggwanga lyetumanyi ddala okuggyako Uganda. Kati bino tubyogera nga bannayuganda abakakasa nti tetulina gye tugenda kulaga n'abaana baffe n'abaana baabwe n'abaana baabwe. Akosebwa nga gw'owulira bino tubadde tetulina byogerako. Nsaba ojjukire nti nze naawe gwe katonkaka nze kubeera ggwe ndeka nze nsigale nga nze naawe obeere ggwe. Bino bwe bikosa yitako biyite simu yiyo. Tokkiriza muntu kunyiriza ku simu yo. Yitawo buyisi. Ne data wuwo. Ku simu yo nga ne data wuwo lwaki onyiiga. Ebikunyiiza ku simu eyo ne data wo tobiwa mukisa naawe. Ke kagambo kange. Kale tweyanzizza nnyo tweyanzeege tukusiibudde.
Munnayuganda w'otudde toyugana. Sooka enkunyumiza omulanzi Jafari Ssenkubuge asangibwa ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe azze okukukolera ku mbeera embi ekulemeddeko ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba. Omulanzi Jafari Ssenkubuge Omukama Katonda gwe yattululako amaanyi ag'ekisalaziba nga gw'alina ebirooto eby'omuddiringanwa by'otategeera va mu kwesumagga dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe. Omulanzi Jafari akunnyonnyola akawonvu n'akagga ate ng'okukukebera kwa bwereere kubanga naye ekirabo Omukama teyakimusabaako yadde ennusu. Naawe alina ebizibu nga biva ku majinni, emizimu, embeera embi eya buli ngeri. Mutwalire omugugu gwakutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire. Obubaka buno nga bukukutteko kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga. Aba bodaboda bakutuuse nga gwava e Kampala ne bookwata eryato ku mwalo Eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba bodaboda ojja kuba butoola n'omulanzi Jafari. Oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba. Oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala. Awo omulanzi Jafari Ssenkubuge ye n'obanga omukwasizza kibyago kuserengeta mu Kulubagga. Munnayuganda tukwaniriza mu Kimbo wa Research King and Training Center mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okwejjanjaba endwadde nnyingi nnyo ezitawaanya abantu. Omwaka guno ng'aba Kimbo wa Research King and Training Center twabaleetera ebintu bingi nnyo. Tuyina ebyuma ng'oli abadde nti n'amagulu galuma, omugongo guluma, oli agamba mbuno system y'amagumba gange tegatambula bulungi nnyo. Omwami nti n'amaanyi gakendeera, sikyatambula bulungi nnyo mu kisenge. Enseke zange zazibikira, nfuyisa mulimu kabayina obuzibu bwa prostate ennaku zino. Abasinga obungi mulimu kabayina sukaali. Olina abeera ne sukaali type 1 oba olusi type 2. Mulimu ko sukaali ya controlling bwa mangu. Tulina sabbuuni ono wabeeru mulungi ddala. Era wa turmeric momwe n'abayinako kenkovu. Abantu bw'obeera nga mweru kigenderere nnyo. Bw'obeera nga oli mweru osobola okubeera nti n'okoseza kano. Bw'obeera nga oli muddugavu osobola okukozesa oyiro wa foono nabeera nga akuyambye. Tulina ekyogo ky'emikisa ekyo kisobola kuvaawo nga sikyogeddeeko. Abantu abatawanyizibwa nti no siweebwa siganja abagadde family planning ey'ekiganda abayina pressure abayina sukaali naye ekyogo ky'emikisa gwe wenna nti siweebwa obulamu bwange bwonna bubadde mu bbato ngenza okusaba emirimu ngezezaako okwagala okugenda ebweru byonna byagaana. Jangu otutuukirire ng'aba Kimbo wa Research King and Training Center weetuli ewakaliga tuli wano Mengo opposite Lubiri SS. Bw'ova ku Lubiri SS obanga aserengeta ku katono awo bw'oyisa ku Salt TV ojja kubanga otulaba.